Seri omusambaganye tugituuse ku ntikko yaayo era nga mu kaseera kano tiimu hamu yonna twasazeewo ne tugamba tugende tujaguze okulaba nti tuwezezza episode 10 ku YouTube channel. So aho twabadde tuli mu ntambula nga twolekera tugende eyo ewa muganda waffe omukulu Asumani Muyendi okulaba nga tulya ku kyennyanja era twatambudde bulungi nnyo, ekidduka kyaffe kyatambudde bulungi nnyo. Mukaseera awo olwo nga tutuuse ku kifo wennyini we tugenda okulabika nga tugenda kujaguza, tugenda kucacyanca, tugenda kukola buli kimu kyonna ekyetagisa okulaba nti tujaguza okutuuka ku buwanguzi, naye nga tetubadde ffekka, tubadde nammwe abalabi baffe. Era nga mu kaseera kano abantu mbalaba bafuluma entambula, baasi yaffe ng'epaakinze ate nga eri omukulu Muyindi bw'ateekateeka ekyokulya kyaffe twasanze yakitegese dda, naye nga awo abantu abalaba bavaamu mpola mpola mu mmotoka era nga abantu bonna basanyufu. Bannange mwebale nnyo, temujjanga okwo mwenna ababadde batambula naffe, abaana bapya ne musalawo ne mubawagira, abaana bapya ne musalawo ne mugamba abaana bantu tulina obbalaba paka lasiti. Era nga firimu eno ebaddemu ebyokuyiga bingi nnyo, ebaddemu enkwe, ebaddemu omukwano, ebaddemu n'ebirala bingi. Buli omu kyoyizeemu mu seri yaffe eyo, mu baana abapya, ebitone ebipya, ani asingidde okuzanyira mu firimu eno. So olunaku olwaleero tuli mu kujaguza. Olwo nno baasi abantu ne batandika ogifuluma ne twolekera Muyindi Asumani Katongole we yatutegekedde ekyokulya kyaffe. Twatuuka n'enjala etukalakata mwana wattu, ng'etukalakata bitya, era bwe twatuuka bwe tuti olwava mu baasi w'eppaba abantu ne batandika okwesoloosa mpola mpola nga boolekera omukulu we yatutegekedde. Ekifo kinene nnyo, ekifo kiri eyo Kassenyi ku mwalo. Bw'oba oyagala nawe osobola okugendayo n'omukyalirako omusajja oyo ayina ekyennyanja mu mbeera yonna ky'oyagala kyakikolera. Oba oyagala kitokose, oba oyagala kisiiki, oba oyagala kitya, ndowooza okiraba. Abaana ba ttiimu hamu batandise dda okwejavaana. Eno kachipusi, eno kyennyanja, kachipusi kyennyanja. Abaana baabo balaba twatuukira mu kulya nga tulidde nga tukugamba twetegese era twajja ku olwo embuto zonna nkalu. Waliwo abatambula n'embuto 2. Ndowooza olaba abaana kale kwegamba amaanyi gano gonna abaana ge balina mmwe abalabi baffe. So tusazeewo tubalage nti bannange tuli basiimu, katugendeko out tulye tunywe tukole tutya, kubanga abaana babadde wano ng'akoowa okulya yagenda mu mazzi n'awuga, akoowa okulya yagenda mu mazzi n'awuga. Kwabadde kulya kucacyanca, kusanyuka. Kale kwegamba mu bufunze bambi mutubeereddewo nnyo. Era nja kusaba abantu mwenna mugenda kubeera nga mukomentinga, mutubuulire muzannyi ki asinze okuzannyira mu firimu eno, muzannyi ki asinze okuzannyira n'oyiga, ani asinze okusomesa, ani musambaganyi, ani Merisa aliya, Faisal Dabo O yajja akyusa amannya ag'enjawulo. Yasandika Maama Mirembe najja ng'afuuka Sandra n'afuuka Dabo O. Kati bannange abantu tufunye abazannyi ab'enjawulo, tuba tuli awo ne tufunayo maama wa Muwoomya Kirabo ate naye n'afuuka ow'ettabbu. Mukulu Faisal naye n'agiyingira kabwejumbira, n'agiyingira sere ebadde ya ttabbu nnyo. Ne tufunawo awo abaana ab'enjawulo, tufunyeyo abaana abato nga Shima, tufunyeyo awo abaana abato ba Anodi, ba Lake. Kale kwegamba ani Farida n'akyankalanya. Naye bannange ekikola Farida kyeyakola gwe osobola okikola n'okwata omwami n'omukwano gwo olw'okuba nti gwe togenda kugenda mu maaso naye, toli ready. Ani ayinza okukikola? Tulabye abantu ab'enjawulo, tulabyemu abafere Nsimbi Kasibante n'abaana abatunda plasitiiki. Bannange musanyusa ne bimubijjira, yayendera mu bufumbo okukakana naye nga bannange kyakabi nnyo. Ndowooza olaba abaana bali ku kyennyanja. Abaana ekyennyanja kitambula bitege, ekyennyanja kitambula bukwakku. Laba emmeeza zaddugadde dda, ebyokunywa byo baabirya naye nga banywa biri ebiri halaali. Abaana tebaayagala kutamiira ate nga bwe bali mu kabaga kaabwe. Ndowooza ennyanja mugirengera, ennyanja yo mugirengera. Kale kwegamba kulya
kola kutya, kunyumirwa. Vibe yali y'amaanyi nnyo. Ate nno gye tulaga bannange mugenda kunyumirwa ekintu kino kubanga kyakabi nnyo. Awo okulya nga kutambulira ddala. Kati nno sikulwisa ey'okulya kwaggwa. Abaana ne batandika okuyingira amazzi. Lengera Shaluwa. Laba nno Kawuthara waabwe, laba Merisa, laba musanyusa Nakawere. Bannange Immaculate, abaana ne batandika oba baali bakuba ddubi oba baali bazannyira mu mazzi. Awo nange nze naawe lengera Promise omufere. Kale kwegamba abantu baabo mubalaba, mumulaba omukyalo oyo Tasha, muzannyi mpya nnyo, wakabi nnyo. Abaana weebali nnyo, bamye mwebale kubawagira. Katusooke tubaleke bagira bakuba eddubi, mugira mwetegereze eddubi eryo. Abaana bakuba eddubi. Kale kwegamba essanyu lyo tebagenda kulyerabira eryo. Ekyo ekyaliwo tebajja kukyerabira ebbanga lyonna. Bannange kambaleke mulabe abaana bwe batambuza eddubi, laba bwe babbira, bwe badda waggulu, bwe bakola batya. Kwali kusanyuka na kukya kyange kyakwereere.
International, the simple guy Ssegujja Hamisi bw'atyo naye yatambula nga bw'alaba ku baana be bwe bakuba eddubi bwe bakola batya bw'abaduumira nti temugenda ewala ne mubbira kale kwegamba kwali kusanyuka kwereere.
badiki omukulu kakola ak'okumuziika. Abaana babyekola, abaana beekola buli kintu, abaana baasanyuka. Kweli kwegamba lyali ssanyu jereere, naye nga ndowooza olaba ekigenda mu maaso. Bannange okuwuga, buli omu yawuga mu mpuga gy'asobola, oba yakwesuula mu mazzi, oba kuwuga, oba kuzannyira mu mazzi. Kale kwegamba lyali ssanyu jereere, nga buli omu kyasobola kyakola. Naye bannaye Shaluwa, Shaluwa muuyo mumulengera, naye nga bannange twesunga, waliwo ekipya ekijja. Twesunga era nga tusaba mubeere ng'abaana bano mwongera okuba followinga, mwongera okubawa amaanyi, mubawadde amaanyi we bali si wabi, era kyenkakasa nti bajja kukola ekisinga okuba ekirungi mu seri egenda okuddako essaawa yonna. Yayingirawo eyatugabula, eyatukyaza. Serefi ne zifuuka serefi, ebifaananyi ne bifuuka ebifaananyi, nga buli mwana ayagala kwekubyako na muyindi ebifaananyi. Kale kwegamba lyali ssanyu jjereere, era bwe twava awo twali tuli awo tukuŋŋaana, abantu bamaze okuwuga, okulya kuwedde, ate ng'olwo twagala atulambuze ekitundu kyonna, kuba eri alinga mmeeya waayo. Buli omu amumanyi, alina erinnya erikola ku mulimu eyo. Kale kwegamba toyina gw'omubuuza n'abanga tamumanyi. Mpola ne tutandika okwesoloosa nga buli omu alinga bw'ali, tugende tulambule eyo abantu gye basasulira obutitimbi okujja okulambula kwolwe. Ffenna zonna saaviisi zaali ku mukulu oyo, nga kulya kyennyanja kutukolera byonna ebiddako. Sooka olabe gye twatambulira, yo waali watya, waatutambulira watya, byagenda bitya.
omukulu yatulambuza omwalo naye nga buli we tuyita bannaye batwerolera bagamba abaana abasambaganyi baabo, abaana ba ttiimu hamu baabo. Abantu b'e Kasenyi mwebale nnyo, mwebale kuba nti mulaba firimu z'ebina Uganda, mwebale kuba nti mulaba abaana aba wano, mwebale kuwagira mizannyo gya wano. Uganda tujja giteeka ku map nga buli muntu awagidde munne. Kale nja kusaba gwe atanaba subscribinga olikinga commenting, totuyisaako ka like yako, comment gisuulewo otubuulire nti bannange njizeemu kino oba mwebale kyonna kasita oba mututeereddewo comment osharinge bannange. Twagala abaana bano bafuuke bakabi naye nga abasobodde okulaba series eno okuva lwe yatandika ku episode 1 challenges zibaddemu naye nga oba oli awo tugenza ogimaliriza nga buli omu tayagala eggwe naye nga ate tulina okugimaliriza olwo tuli mu lugendo, tuli mu kutambula. Awo twali tutuuse ku Kasenyi learning site ne tuyitawo ne tuyingira ne batugulira abasirikale baami mwebalinya abasirikale bawumuli bakabi nnyo. Budde nno bwali bugenderedde naye bwe batuna ku face zaffe ne bagamba abano tetuyinza kubaleka ne tuyingira twayogera mu kona baawo mpola then oluvannyuma ne tugenda ne tulambula ekitundu by'olisano Jjereere bwali tinga twolekedde sikuluiseeyo nga twolekedde ku mazzi tugenze ku kizinga ekyetoolodde amazzi gokka nga sayidi ne sayidi otunuulira amazzi ate ng'oli waggulu ku lwazi Papa, omulengera ali ku kagundi kapala. Yeyagala bweyagazi. Ako ke bayita pala. Igwa bayita pala. Pala eyo. Sasa ajja kutuuliramu eyo. Yo nno nannyini atudde gwe oba totuula ng'olekawo. Yakizali. Ajja mufukira akabasi. Nze kati eryato lyensobola okuvuga lyeyo. Wano okumira waddayiko. Kali kalinga kali mu kutambula. Ekyayasamye n'okwasa bandabe ogiraba nga eyasama oyagala enkoleti kyali namu letalo ogiraba
abawagizi baffe abalungi tubeebaza ebbanga lyonna okuba nti mutuwagidde. Team Ham tubalaze firimu okuva lwe yatandika omusambaganyi okuva ku episode 1 paka lwesimbye, era ng'olunaku olwaleero tucelebratinga okuweza episode 10 ku YouTube channel. Tuli wano tuli mu kulaba nti tuzza obulamu obujja wano, tufuna ku mpewo y'ensi obulamu buli wano okusobola okulaba nti seri empya tugyetegekera ebeere masafu ate nga gookya. Tulina abazannyi abapya n'abakadde, tulina ebitone ebipya n'ebikadde, tulina abazannye edda n'abakatandika bonna, era nga gwe atannaba kutulaba genda ku YouTube channel yaffe osubscribing, olikinge, okomentinge, osharinge. Bannange twagala abaana bano nabo bafuuke basita abenkya, si bwe kiri? Team Ham naki? Team Ham naki? Mwebale kulaba musambaganyi, mwebale tuwagira. Banaye abawagizi baffe mwebale kulaba musambaganyi, mwebale kutuwagira, temujjanga okwo. Yes, thanks for watching Musambaganyi YouTube channel. Thanks for supporting us. Mwebale kulaba musambaganyi era tumweyongere okutulaba. Nyonya tuleeta ekirala. Bye. Mwebale kulaba musambaganyi, mwebale tuwagira, tulindirire mukajja. Abawagizi baffe mwebale kulaba musambaganyi, mutuwagire nnyo kuba ate ekijja kigenda kubanga kyokya. Musambaganyi mumulabye agweddaayo naye ekijja mukirinde. Mwebale kulaba musambaganyi, mwebale kutuwagira. Bannange mwebale kulaba musambaganyi, mwebale tuwagira. Mwebale kulaba musambaganyi, toyanza tuwagira. Mwebale okulaba omusambaganyi, mwebale kutuwagira. Stay tuned, tukomawo. Mwebale kulaba musambaganyi, mwebale kutuwagira, mulinde tuleete ekipya. Mwebale okulaba omusambaganyi, kalutala wammwe, mwebale kutuwagira, tuleete ekipya. Mwebale okulaba omusambaganyi, Melissa wammwe, bannange ekipya kijja, tufumba. Mwebale okulaba omusambaganyi, Kasibante wammwe, tuleete ekipya kijja. Bane mwebale okulaba omusambaganyi, nange mbadde ngogoberera. Nfuuse kati nange nfuuse muzannyi mupya, kirungube wammwe wagwa. Musinguzi wammwe mwebale okulaba omusambaganyi, omukazi ye namusulawo naye yazaala, tuleeta ekipya. Bannange mwebale kulaba omusambaganyi, tugenda kuleeta ekipya. Team Ham. Mwebale okulaba omusambaganyi, temujjanga okwo, muli bakabinya abasupportinze abaana bana abapya. Omanyize ne waayo kulaba nti ebitone ebipya nabyo bijja mu nsike ya firimu, era nga tugenda kuleeta ekipya. Tusabukulula, temujjaawo. Abadde tannaba kukiraba gendayo ku YouTube channel yaffe Team Ham, esaawa yonna tugenda kusabukulula ekipya. Tetugenda kuzikiza paka abaana bano nga bafuuse ba star. Mubadde mukyali ku ebyo, mubadde mulaba omusambaganyi, kati ate kino ekipya Ham kyaleeta. Sigenda basuubiza naye akadde konna ngenda kyankalanya Team Ham, mujja kumpulira. Ng'olwo twolekera ate tuddeyo gye twavudde, twatambula n'akagendo, kubanga akagendo weekali omwalo omunene nnyo guliko biiki ez'enjawulo. Kale kwegamba twatwalira ddala akaseera nga tutambula, obudde tegwatuzibaako nga tetunnaba na kutuuka gye tulaga. Olwo nno ne tutandika okudda gye twayise, ng'olwo abantu era batwerolera baali batulindiridde dda nga buli we tuyita obululu. Basibe ne bannyabo, ndi musiimu nnyo era neeyanziza nnyo byonna. Mwebale kunzikiririzaamu, mwebale mutima mulungi gwa wamu, okuba nti mukkiriza munaye nti mujja wange Asumani wa Buyindi, okuba nti nze ngendo basabinga olunaku lwa leero. Kansubire nti ekyennyanja kyange kibanyumidde bulungi. Ekinyumya kiwoomye buwoomi. Kansubire nti era munyumiddwa abantu bange, budde buzibye nga mukyanyumirwa. Amazzi gabadde gattabbu. Mwakereye singa mwatuuse mangu singa mukyanyumirwa. Olulala tujja keera. Ekirala nga mpitiddeko eri mu lulimi lwaffe olw'omulimu guno gwe tulimu. Ekyaddala guno omulimu gwe tulimu gwakwewaayo. Bw'oba teweewaddeeyo na mutima gumu,
tosobola kutuukiriza kirooto kyo. Naye nga mbasuubiza ne Katonda wange kemwakwatagana n'omusajja oyo mukama wammwe Hamu, nze gwe mpita mutabani wange, nkakasa ku lwa Allah mujja tuukiriza ebirooto byammwe. Amiina ya Rabbi. Amiina ya Rabbi. Ffenna bwe mulaba twava eno gye muli, abakkiriza byenkola manya nti naawe ojja kikola. Kasita oneewaayo okukola kyokola nga weewaddeyo nti kino kyenjagala, nga si musajja kuwasiimiye ozanye ng'ate olowooza ku mukazi wo gwe walese nti woobeera musiini tuwulo oggumize karakita yo. Bw'onooba ogiggumiza naawe ng'owulira nga mutuufu by'ozanye birungi, naffe ababiraba tugenda byagala. Eri abaana ng'abawa ku bugambo obubazzaamu essuubi mu mulimu guno, omanyi si byangu, naye bw'ofuna omuntu akugumya n'ofuna omuntu akuwabula naawe oddamu ku maanyi ku kigambo kye, kubanga bw'ofuna omuntu munnanga akubuulirirako oguma. Webale na kusiima. Era katusabe n'abantu abalala bajje bakuwagire ku kyennyanja bannange. Ekyennyanja kya kojja wange oyo kirungi nnyo, kiwoomu okamala obukamazi. Era mbalindiridde. Weewaawo. Omala okulya ate n'akuwa n'ewawugirwa n'owuga.